abalungi nsanyusa okubalaba. Mwebala kujja. Now, abalungi mukama waffe yeebazibwe nnyo. Wamu n'oluyimba olwo njagala tugenderewo tutandike program leero ennaku z'omwezi ziri 17 omwezi ogw'omunaana omwaka ogwa 2021. Tusabayo ekyamagero. Setaani akukoze bingi ate abikukoze mu lujjudde ensi yonna n'ebiraba. Setaani akukoze bingi akuswazizza n'oswala ne bakugeya mu lujjudde ne bakusekerera mu lujjudde n'oswala mu lujjudde ne Katonda kyaba akukolera kikukolere mu lujjudde. Kisobokera ddala. Setaani nga yakuswaza mu lujjudde landiroodi n'akuvuma n'akukasukira ebintu ebweru. Awo wennyini ku kitundu we bakukasukira ebintu ebweru n'ozimbawo ennyumba mu lujjudde. Ne babuuza ennyumba yaani yagundi oli gwe bagoba mu nnyumba wali ekyemmanga. Tojjukira oli gwe basuulira ebikunta ebweru. Waliwo ebikunta ebitafulumizika bweru. Taata yaŋŋamba mbyetikke mbitwale mbuno mbyanike ku ssomero mu lwatu. Yaŋŋamba wire sikyaddamu kukuba. Enfuka gy'ofukamu kati nkoyo kukuba kuba banno bonna bavudde ku kufuka gw'ogaanye. Ekyo nakibagamba. Naŋŋamba kye nnaakukola ogenda kikwasaako ebiri. Ne ŋŋamba taata bw'aba takyankuba tewali kibonerezo kyagenda kumpa kintiisa. Ne neeyibakira nga bwe neebaka sikyeraliikirira. Kati ne ndyoka nfuka emitwetwe n'emirannamiro ogenda ozuukuka ng'omutwe guli mu kitaba. Kati taata yajja n'antuna n'aŋŋamba mugende mulime. Tukera ku makya mu nnimiro kugenda kulima. Tuveeyo tukime amazzi tugende ku ssomero. Byonna ne mbikola process eyo yonna nga ye atudde awo ne mmanya byawedde olaba tankedde kunkuba. Gundi yabimaze. Tumala okunaaba twambadde n'aŋŋamba wire jjayo ebikunta byo obitwale obyanike ku ssomero. Naye ng'ebikunta bye ntwala ku ssomero bimanyi ebikeekakeka nabifukira byonna ne mbikutula. Ebikuntakunta bino ebibugobugo ebyo bye baziikamu abantu. Nga batenda mbu olubugo terukutuka nabagamba nalufukira n'endukutula. N'endukubamu ekituli. Tata n'aŋŋamba bisitula obitwale ku ssomero. Kati ne mugamba tata tuteese buteesa nkuba kibookozi oyagala bino ebikunta sina gye mbitwala. Ne mubuuza gw'oyinza obbyetikka. Ne mweganya mugamba kati nkuba kibooko 10 naye nga situtte bikunta. Kaakati Setaani ayinza okukuswaza nga bakukasukira ebyo ebikunta sitayiro eyo. Ebyo nga bye bikunta by'olina mu nnyumba ate landiroodi n'abikasuka ebweru. Olina omufaliso gwa kitundu. Setaani yakuswaza mu lujjudde. Mukama asobola okukuba ekiraka. Mukama asobola okukola ekipya we waswalira mu lujjudde. Awo wennyini. Bakukwata nebba wa munno mu lujjudde. Kati bakukuba embaga buli omu amanye nti kakati gwe wava ku byabanno kati olina owuwo. Ensi yonna emutegedde. Omusajja akufukamira akuproposinge. Bagamba oli muwala wa gundi gwe bakwata no gundi. Anti omanyi ffe aba bodaboda. Ffe tumira ebigaanyo okumirika. Gwe bakwata n'owa bodaboda. Bamukubye embaga mu lujjudde. Katonda waffe ebintu ebyo abikola. Amiina. Eyo mpitiddeyo buyitizi olwa muddu y'akayimba ako gye mbaddemu. Now, Bible and Politics. Mwebale nnyo mwebale ddala programu y'eggulo mwagitambuza. Response nagirabye. In fact, mu nnaku 2 eri mu 8K. Eyingira 8K now okuva eggulu
gye nakoze eggulu eyingira 8K ku Facebook ate ne ku YouTube ekola bulungi. Thank you so much. Mwebale okutambuza message eyo. N'olwokuba eggulu nabadde nina obudde butono nga ntataaganyizibwa ebintu byabadde bingi ebyokulireetinga okuyingizaamu. Twagisomye politically, twabadde mu political side of it. Since we are in the Bible and politics, leero ngikomezaawo mu Bible and politics. Ekyawandiikibwa kye kimu. Naye olw'okuba eggulu twakibadde nnyo on political side of it. Katulairo njagala nkikomewo kubanga Bible si ya Museveni yokka, kuba buli lwensoma ekyawandiikibwa kiba kya Museveni. Buli lwensoma ekyawandiikibwa kiba kya Museveni mujja gamba naye yo Bible ya Museveni yokka ono omusajja jannyonnyola ono omusajja alabika yakuba akatabo nga tamala emirundi. So katulookuba gye twabadde nnyo mu political side of that scripture, now twagala tugikomewo mu Bible and politics nga tusoma spiritual side of it and political side of it. So yensonga lwaki nkugambye mu video ya luno wakadde ng'ekyawandiikibwa kye kimu. Leero nzize kukugamba Katonda ayagala omutima ogumenyese, ayagala okwenenya okusinga ekintu ekirala kyonna. Bino bye babalimbalimba nti Katonda ayagala nnyo ssente, eyo si y'ensonga enkulu. Ekintu ekiri mu kyawandiikibwa kino, oba ntandise video nga bukyali nabaaniriza olaba naye omanyi omutwe gubeera gwesera ebintu nga bitambula katambi. Nsanyusa okubalaba, mwebale kujja, mwebale kubeerayo. Nsaba Mukama abampeera omukisa. Morini Skin Care mwebale okumuwagira. Leero abadde ayina leero abadde ayagala kukwata ku lotion, engeri y'okukolamu lotion, naye waliwo akatatambudde bulungi, temukifunye ku Facebook ne ku YouTube. Naye nkya Katonda nga bwali omulamu ngenda kubateerayo gundi ye admin ajja bateerayo gundi ezo eza lotion, kuba kyemmanyi eza sabuni zo muzisomye ebbanga waliwo bempulira benjogera nabo abatandise okubiteeka mu nkola ba practicing ekyo Morini Skin Care kyatusomeseza. Kati enkya ayinza okutandika lotion. So mwebale nnyo, mwebale ddala n'okumuwagira. Yes, nga bwe muyiga okukola ebyammwe ate nga bwe mumuwagira naye asobola okubeerawo bw'aba atwagaliza naffe okuba nga tugabana ku magezi ge. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa omukisa. Tutandise video kuba obudde bugende, ebyange mubimanyisa wa Eunice mwevuga wano investor nampita. Now biblical side of that scripture, leero tuze kwogera ku mutima ogumenyese. Abantu abamu batugamba Katonda ayagala nnyo ssente, gwe bw'oleeta obukadde Katonda bw'ayagala. Okwewolereza jjo twalabye Museveni eyeewolereza ne Adamu eyeewolereza nga balina endagaano gye baasayininga ne Katonda. Adamu yayina endagaano, yakwata gundi n'aswearinga affidavit oath n'agamba nze I'm here to defend and protect the Garden of Eden. Then n'alemererwa, ebyavaamu bye bino bye tugenda okusoma leero. Nga Museveni bwe yalemererwa bwe yakola oath to defend the constitution and the people of Uganda, n'abakakkanako n'abatta, ate ne yeewolereza n'agamba nedda, n'agamba gundi omukazi gwe wampa. Katulaleero nzize ebyeggolo byonna mubijjukira nga bwe twabisomye, ne bawulira Katonda enswagiro, ne badduka ne beekweka mu bikoola by'emiti, n'abayita abange muliwa nga bali mu matabi waggulu, beeyongerayo mu busanso waggulu. Katonda ne bamugamba tukuwulidde, ne tudduka ne twekweka kuba tuli bwereere. Ababuuza, ani yakugambye nti nno ndi bwereere? Ono amuddamu omukazi gwe wampa. Eyo si ye yali ansa, kubanga amaze okutegeera nti mwalidde ekibala nammwe mukimanyi. Wamattukayo waggulu mu miti gy'oli ogwe mu maaso g'omugambe Mukama nsonyiwa. Olina ekintu kyonna kye wali okoze mu maaso ga Katonda. Olina ekintu ky'owulira ku mutima ekikulumiriza nga wakikola, wabula odda mu kwewolereza. Mukama naawe okimanyi. Omusajja yali ansuddewo, nze mu nnyumba nandibaddemu ntya. Omusajja yali ansuddewo, mu nnyumba nandibaddemu ntya obwomu. Nandibaddewo ntya nga siina kyendya, nange kyenava nfunayo gwe mbeera naye. Mukama naawe okiraba. Gwe tulaba nga abaana baali balwadde, Mukama tulaba nga ku mulimu baali bangobye. Ebyo Adamu bye yakola, Mukama tulaba ng'omukazi yanswaza nnyo, n'angamba nti simalaako, nange ne njagala mulage nti nno mmalako.
kwegamba mwayomba mulujjudde mukazi ona omanya abakazi ekyo kyakulwanyisa kyabwe maame Eben Lwoli Kinvuma ekigambo ekyo kulwakuba nze wange tajja kinvuma tasa kinvuma balina ekyokulwanyisa ekyo olumugambako n'omugambako ng'agamba laba hati tamalaako awo nga bakazi banne bagamba kyatoba tamalaako gwe badde oyagala akole ki olowoozeeko ewaabwe yo tewaliyo ssente tewaliyo mmere ate oba ekyamuleeta tekiriiwo kakati awo abakazi bonna ne bamuwagira kumbe alimba ekyo kyakulwanyisa kyabwe ssebo era takikuvumanga n'olowooza mbu nakikuvumya alimba anoonya we yeekwata kakati gwe olwakikuvuma n'omulaga nti nno omalako awo n'olyoka obatandika bonna sayidi awo bonna n'omulaga nti nno omalako bajja bamubuulire nti naye wabula wamugamba amalako naye mbuno tamalako naye bambi amalako kakati Katonda akubuuza wange kino ekintu kye wakola kyaki mbwa nti omukazi yanvuma nti simalaako mukazi yanvuma nti simalaako ebyo ebyokwewolereza Katonda si byayagala okusobya kya buntu kuba nabagamba twatondebwa Bayibuli egamba twatondebwa mu nfuufu mu ttaka nembagamba ettaka liina ebyalyo omusana bwe gwaka libeera nfuufu enkuba bw'etonnya biba bisooto omuntu asobola okukyuka essaawa yonna ekyokwonoona olumu kiba kya buntu kuba twatondebwa mu ttaka kinyiiza Katonda kati olina kufuba nnyo obeere kumpi ne Katonda bw'obeera okumpi ne Katonda okusooka byonna leka mbabulire politics mungi ali ewaka naye sisobola kuleka kyawandiikibwa kino mu bbanga nga tetukisomyeko politics oli tujja musanga omulala aliyo oliemu akomyewo n'agamba ekyalumbye tugira tukimulekera bingi nnyo waliwo ekizimbe ekigudde oba bakizimbye mu covid esente za covid ziyiise zonna mbuzisse n'abantu awo ekitebi sente ezo za covid ebyo byonna nja kubyogerako musirike naye katujjewo ekyawandiikibwa kino kuba kisobola obutadda mangu ekirala don't miss program y'oku Monday nyina study gyenkola y'oku Sunday don't miss program y'oku Sunday ekyo nkibabuulidde bukyali don't miss it kubanga ebeera ya Bible yokka nyina study gyenkola don't miss ku Sunday mukama bw'aba atutuusizaayo nkimanya ajja kututuusaayo now okwewolereza Adamu yali alina ebintu bibiri one Adamu yakola kye yali talina kukola yanyooma eddoboozi lya Katonda lyeyamuwa oath gye yakola wakati we ne Katonda ng'omukazi tannaba na kujja yali alina okuwuliriza Eva abakulya kibala kye n'omusota gwe gye baaliire ebibala byabwe apo zaabwe Adamu yakola oath n'atalya I believe tekyali badde nga bwe kiri kati kubanga yo wa oath yali aginywezezza Eva yali takolangako oath ono ye yamutwala n'amubuulira byamuwe n'amugamba wano tulya kino tukirya naye kino bw'obiraba dduka tobibeera wala naye nga tamanyi na gye byava Adamu senga yayimirira kubanga waali wabulayo katono mukwano gwa jamukyalire essaawa ze zaali zinatera otuuka Adamu yali badde agamba nedda kamulinde muwulirize kamulinde bannaye giro olindako waakiri ne bibeera wakati wa Eva ne Katonda maybe ekibonerezo tekyalitambudde kutuuka eno yonna ffe gye tuli maybe Eva baali mugalamiza ne bamukuba mu kibookoze mukaaga nkigwerawo ne bamugamba toddangamu okukwata ku bye batakugambye naye ono olw'okuba yakola oath Katonda gwe yatandikirako kuba ye yali alina okukuuma olusuku kakati wulira nkugamba naawe olina ekintu Katonda kyowulira nga nakati wasobya naye okyakyewolereza mu magezi ag'obuntu olina explanation mu magezi ag'obuntu olina explanation senga zaali explanation Yusufu yali alina explanation yonna one awaka abeerawo na mukyala Potifari tabaawo two ensi si yiye omukyala ayinza omukola ekibi omukyala bwanzita bwengana nanzita explanation ezo nziwulira nga mbadde nzikunyumiza munnayi we nabeerera ekkata munnange omukazi yansendasenda mukazi muwarabu ate nga mutya
muno mukazi nga mpita ate munene navaawo ate walingayo emirambo nga batta abantu mu bintu ebyo era ekyamponya kuba nakkiriza okwebaka naye. Bannange Wire nga wawona. Wire okimanyi oba kugaana senga wafa? Senga nafa. Yusufu yagaana. Explanation ez'omubiri si ez'omwoyo. Omwoyo Katonda akusuubira mu kirala. Ono omwana ono owe India. Omwana lwe yali akaaba ekiro yagamba kale kankole ekibi ekyokwetta. Naye sijja kukola kibi kya kugenda kwetunda ku street. Nze sajja kwetunda. Nali nkola mu institute mwana ayogera Oluzungu. Uli mwana omuwala ayogera Oluzungu. Yali akola mu institute, French Institute of Foreign Language. Simanyi languages. Omwana nangamba pastor wakiri Kanette Katonda nvunaane gwakwetta naye nga seetunze. Okitegedde? Ali India mu nsi etali yiye. Mulwadde. Ali awo banne bafuluma ne bagenda bo ne betunda ne bakomawo nga balina zi sandwich. Omanyi sandwich gwali e Uganda sandwich you know that thing called sandwich. KFC McDonald. Omwana nagamba sijja gendayo. Yawulira kimulemeredde nagamba kambulireko bubuulizo omusumba omu nti nze ngenda kwetta. Ne mugamba nga bwe wayimirira no resisting ekibi ekyokwetunda n'ekyokwetta ki resisting. Eyakuwanguza kiri agenda kuwanguza kino. Okitegedde? Explanation ezo zogamba munnange gye nali tewali waffe option gye nalina yakwetunda. Katonda asigala akuvunaana era ogukolimo gw'ogenda kugusangawo. Ogukolimo gw'ogenda kugusangawo. Mu bulamu obw'omubiri ojja kulaba ng'eyayitawo. Kubanga weetunda n'okomawo ki KFC. Waliwo gye bayita bucket. KFC bucket bikisimanyi obeera ya mmeka eyo. Ebeeramu ebifi by'enkoko 12. Bucket bikoze bityeyo ofa ya bucket eyo. Bifi 12 binene bwe biti. Awo ojja kuyitawo kubanga gwolabanga wafunye bucket ya KFC. Mulimu soda, mubamu chips, mubamu biki, mubamu emigaati, mubamu biki. Ojja kulaba mu mubiri ng'oyiseewo naye nga mu mwoyo bakubanja. Okitegedde? Kati Katonda ayagala kwenenya. Omusajja yali amaze okolona singa yawomatukayo n'amugamba Mukama onsonyiwe. Kiri kyannemye naye mpaayo chance. Kubanga era bw'osoma awo ennyiriri ezo zonna kubanga leero tuvudde ennyiriri zonna nzigasise jjo twavudde ku lwa 8 paka ku 12. Kati olwaliro tuzzeemu ne tuva ku lwa 8 ne tugenda ku lwa 21. Awo na waliwo byonna Mukama abawe ebibonerezo abawa biki naye olunyiriri olwo lwa 21 kyenvudde nkoma ku olwo. Katonda byonna bw'amala obyogera ng'amaze obbikola yakwatibwa ekisa. Mu lunyiriri olwa 21 amaze obbakolimira omusota agugobye ne mu maaso ge agukolimidde mu nnyumba ne mu nsiko. Okimanyi nti yagukolimira mu nnyumba ne mu nsiko n'agugamba gwe nkimanyi ne mu mayumba obeeramu naye ne mu mayumba tojja kulya mmere. Ne mu mayumba ojja kulya nfuufu. Okolimiddwa mu nsolo ez'omu nnyumba ate n'ez'omu nsiko. Kubanga akimanyi abagukolimira mu nsiko waliwo gwe ogwalize ne gubiikira mu nnyumba ne guzaalira mu nnyumba. Ekikolimo tekyali badde kya mu nnyumba kyali badde kya mu nsiko. Kitegeeza ogw'omu nnyumba gwo gwanditambuzza amagulu. Yagugamba mu nsolo zonna ey'omu nnyumba n'ez'omu nsiko okolimiddwa gwe ojja bonaabona nnyo ojja kutambuza lubuto. Ate ojja kulya nfuufu. Banaakubetentanga omutwe naye naawe bw'ona omwana wa Eva anaakubetentanga omutwe naye naawe bw'olisooka omulaba omubetentanga akasinziiro. Olutalo ndutadde mu makati gammwe ne Eva anti mmwe mwalidde ebibala. Kati omwana wa Eva bw'asookanga okulaba owedde naye naawe bw'osookanga omulaba omukolangako. Okitegedde? Era omusota ne gutandikirawo okwewalula ne gulya enfuufu. Ne bw'osiika enkoko n'ogiteeka wali ng'erimu akawoowo omusota tegusobola kuwuuta ku ssupu. Tegusobola kuwuuta ku ssupu. Okitegedde? Ekikolimo kikwata waayi. Bano abaali balina okwenenya baagaana okwenenya. Ekikolimo kyatambula nabo. Leero nzize kukugamba bw'okolanga ekintu mu maaso ga Katonda ekiyitibwa ekibi
tekirina korido toyina wokyekweka ekintu kyokka ekikujja mu kibi kwenenya sikugamba mukama naawe olaba mukama omusajja yankuba nnyo mukama omusajja yannangira obutazaala mukama omusajja nangamba nti no sizaala mukama omusajja nanswaza ne maama we mukama walaba maama we bwe yanvuma maama we omulenzi nga yanvuma nange nensalawo mukama nenkikola ewa Katonda batwalayo sore Katonda waffe alina ekisa bw'amala obikola byonna soma olunyiriri olw'11 nsobola obutasomaayo ku lwa tayimu bw'amala obakolimira byonna n'olusuku n'alukolimiramu n'agamba lugenda kumera amaggwa n'amatovu ate gwe olina kuyitamu ago amaggwa ogende ofune ekyokulya onoolyanga omuddo n'ebyosimbye mu lusuku olwo obusungu obwo obuwulira amaggwa n'amatovu ebizibu by'oyina ago ge maggwa n'amatovu Katonda ge yagamba Adamu agaali mu lusuku Eden ebyo ebintu by'oyitamu nga you have to struggle olina okuteekamu nnyo oli mu kiyumba kya Muwarabu omutwe gukuba obba owuliramu ekidongo omutwe gukuba wano n'owuliranga ekidongo kya Sango kanga mwawosa nkaba bale omutwe gumbaluka pasita saba ago amaggwa n'amatovu olina okugayitamu ofune ekyokulya ekyo obadde okimanyi gojja kudde n'ogambe maama bano Abawarabu bo tebabakolimira tebalina maggwa tebalina matovu ensi yaabwe yonna musenyu nedda ebyo ebizibu by'oyitamu ge maggwa ge matovu Adamu ge yayitangamu okugenda okunoga epaapaali ng'epaapaali we limeze alirengera lyengedde naye nga waliwo amaggwa ng'alina okusala amagezi nga bw'asobola limufumita agume limukolobola agume naye ajjeyo epaapaali agenda alirye omuti gw'omuyembe osanga omuyembe ogubala naye nga guliko ebiwuka guliko ensolosozi guliko obufune obumanyi waliwo obuwuka babuyita bufune bukwata butera okubeera mu mwanyi buyinza okukuluma bwe buti noweza ewiikisi 2 nga bwe wekwatawo bwoti oddamu n'obuwulira obusagwa bwabo nga bulinga obukuluma kati anti oyagala mwanyi yeye ebbeeyi genda yoginoge naye erimu obufune oyagala muyembe guliko ennumba guliko ensolosozi guliko entalumbwa okitegedde ebizibu bye tuyitamu Katonda kyovulaba bwe twenenyeza Katonda bwe twegayirira Katonda asobola okutugirawo amaggwa n'amatovu ne tusobola okufuna ekyokulya nga tetubonyeebonye nnyo kubanga yakyogera kyaggwa kibeerawo kati omusaayi gwa Yesu gwe gwajja okulongoosa ekintu ekyo nti bwe twenenya bwe tubeera mu Yesu bwe twetereeza ne tutereeza amakubo gaffe atukendereza ku bungi bw'amatovu atukendereza ku bungi omuyonza waliwo eriggwa baliyita waliwo akantu ke bali bakayita nnyonza kayina eriggwa muganda wange nga lyakufumisa eribalagala kati byebizibu bye tuyitamu buli kizibu kyoyitamu gamba mukama kituufu kino wakyogera mu kitabo ky'olubereberye amaggwa n'amatovu naye nnyamba ku luno mukama nzijeyo epaapaali lino ku lulwo mukama akuyiseewo Katonda yanyiigira nnyo Adamu Eva yayingira mu bintu by'atamanyi najja aleeta ebibye nga si ye yali alina obuvunaanyizibwa ku byo akemaakema munnaamuwa ekibala jjo twabadde ku Adamu yekka naye ate ne Eva kati njagala nkubuuze naawe gw'ojjukira oli Eva kakati ndi naawe Bible and politics leero jjo twabadde ku political side of it, we are in spiritual part of it. Bantu bameka be wayingiza mu kwonoona gwe n'obalekayo n'okoma weno ne weenenya n'ojja mu bulokozi n'ojja mu Katonda nga weenenyeza Mukama yakusonyiwa banno n'obalekayo. Wali ozeeyo n'obagamba eno wali oleeseeyo ojjukira be wasombanga ng'obatwala ku basawo Abaganda, ojjukira be wayigiriza okufuwa emmindi, ojjukira be wayigiriza okukola biribiri edda twakolanga bwe tuti maama wangi gundi ne gundi bakoze ebyebisiru banno be wayigiriza ebyebisiru obajjukira bo wabanonyeeyo
wabalese wazze nabo wajja nabo wali ofisi z'obudde obuddayo obubanona be wayigiriza omwenge obajjukira hati oli ku Adamu bannange Adamu nga Eva bannaye nga muzibu Eva n'alyoka akema munne gwe be watwala be wakema nga ovudde ku Eva kati buli omu otandise okujjukira jjukira omwana w'abandi gwe wanyuyononera mu S2 jjukira munno gwe watuma muno nagamba sinywa mwenge sagala nali nkola ku New Vision yawo twabeeranga ne annual year end of year party nga 23 December gundi twabeeranga nayo nga wabeerayo buli kyakulya buli kyakunywa na buli muyimbi twali tulina group nga nyina group awo ne bangamba naawe Wile nywako Wile nawe mwana tomanyi ssanyu nywako naawe olabe ne mbagamba banesinywanga ku mwenge ne bangamba you try it ne mbagamba nedda kye nakola ne mbagamba fine musooke munjireko wano ne nteekawo ekibatu ne banjirako ne nga biyakaawa kyokka nga bo bangamba biwooma okutestinga kwange ku mwenge nakolako bantu ne mbagamba gwo sijja gunywa nenywa soda ne chai era ekyo bakimanyi ne ku New Vision bakimanyi sanywa ninga buntunulira eriiso limyufu bagamba mbunno nywa era nagenda okujja wano nga abaana bangamba naye bannange wiki ebbala zikuwonye omuntu ne bwakutunulira butunulizi bwati atamiira wallahi nga sinywa mwenge oba nali nfaanana ntya oba nali ndikuwo kinange simanyi nga bagamba wabula bannange naye onosobola obbeerawo wano nga tonywa ne bagamba bannange sinywa ne bangamba Wile naawe leka kulimba kati gwe bw'oba tonywani anywa bw'oba tonywani anywa wena mwenge mwereere kumbe yala ze zaali zenkuba bannange tusabe Katonda atukolereyo ekintu ekyolwatu nga bwe natandise akukolereyo ekintu nga kyalwatu ensi ekimanye nti naye akikukoledde abantu bakutamiza nga tutamidde wamma nzizeyo wali banno be wayigiriza ebintu wabanonayo wamala obbibayigiriza n'obalekayo kati muno takyasobola kwebaka nga tanywedde emmindi muno takyasobola kubeerawo nga talina sigala wamumuyigiriza gwe wamuvaako kati ne bw'owulira omukka gwa sigala owulira olubuto olukuluma tuyagala kusemberera wali sigala walowooza ku munno gwe walekayo gwe wakema gwe Eva we yali si byaliko abaana b'abandi b'oyonoonye wabula gwe weewaana n'abaana tubeerawo nga banyumya nole nagamba wabula ate nze leka nkubuulire kubanga nze abawala embeerera nakafuna abawala nga kandabe 19 bonna ye yabibalagirira naawe kola bwoti kola bwoti naye bw'omala okukitegeera nti kibiggwe n'ovaayo banno waddayo n'obanona Bible and politics anti mumwagala buli lwenzija ntukire ku Museveni watta abantu olweggulo lwabadde lwa Museveni yamanyi ye ne Katonda we mumuleke mubikola yeekwese ali mubikola yeekwese enswagira agiwulira waliwo omuntu omwankubidde esimu nangamba video yeggulu gyebale nnyo ogambye wabuuziza Museveni kiki ekimugoba nangamba ng'oggyeko kiri kya awulira enswagira e Sudaani Adamu yagambye tuwulidde enswagiro eyo waggulu eyo ng'ojja Museveni olwawulidde enswagira e Sudaani n'adduka ne yeekweka mu bikoola omusajja agambye waaleese omutwe mulungi kiki ekigoba Museveni nangamba fe tugoba Museveni ng'oggyeko kiri ekiri e Sudaani fe tugoba Museveni kati mwe mwagala buli lwenzija mbeere ku Museveni nedda ebya Museveni byawedde eggulo ye yatta abantu era ne Museveni yakitegedde video bagimuwadde kyemmanyi yakitegedde nti yagenza okujja nga ajjudde omusaayi gwa bannayuganda ekyugi ye yabadde alaba kyugi spiritually ali ku musaayi gw'abantu awuuta mwe navudde wano ningena nfuna information endala Bible and politics ekikulu kati munzirusa muntu ala mu politics mbaveeko naye era ngenda kudda
mukimanyi nti Museveni alina cabinet 2 ekiri e Uganda bino bye mulaba mbu Nabbanja prime minister babalimba oyo wammwe wakulabako ab'ebukomero Bunyoro nabo balabikeko mbu nabo balina omwana weetu babalimba emabega wa cabinet eno gye mulaba ey'Olyemu ne bamwogeza ebyebisiru emabega waliyo baminisita abatuufu abakola emirimu gyabwe ngenda bayitira puroguramu mmwe wano mujjanga mwesibye ebigoye bulungi mmwe abakyala abalina embuto ezitekena anti buli ekisooka okukukanga kikanga lubuto simanyi n'owulira embiro mugenda kujjanga mwesibye bulungi embuto nga zinywedde mbabuulire ekiri emabegaawo mbabuulire cabinet entuufu yaggwanga eri bonna bayima ebyo by'Olyemu babalimba Nabbanja ne bwe mulaba bamuwa obutimba obw'ekitundu mbw abutwale Kasese si ye prime minister kambiveeko ebyo nja kudda nkyakola study research nkyabuuza anti kubeerako reference kubirako gundi kubirako nalebo gundi buuza waliwo bbe bakuwa nga bamu internal affairs abalaba public service nze mukyanzanyisa mmwe kuba ne mugamba nze ono nkubidde gonde wa public service oyogera ne ASP nyina bwino gwenjagala mumbuulire kubanga nkumanyi nagamba ebintu ebyo sijja byogerako nebyo bye bagambye ebituufu kyemmanyiko kyekino ne kino kati ndi mukutambuza musango gwa Kazini fayiro nagizuukusizza ndi mukuginoonyerezako ngenda gibaleetera n'abaamutta ne be bakyusa okugobamu eyo fayiro baleeta abalala bagibawe mbumwe muddukanya guno omusango nabo ne basigala nga bakyagugoberera indirectly ne banoonya amazima ne bakola eyaabwe ne bagiteeka wali entuufu kati mmwe mummanyi tuddeyo ku kyawandiikibwa mwagala kunzija ku kyawandiikibwa kyembaddeko muntwala mu politics leero tuli mu Bible and politics but kiri kyawedde banna be walekayo be wayigiriza obubbi be wayigiriza okusala obusumuluzo be wayigiriza bwe banogola ekkufulu be wayigiriza engeri gye bagiyiwamu ekkufulu bagiyiwamu biki okugiyuwa twalinga awe makerere mu kivulu oyinza okwebaka n'ogenda okudda engulu bwoti ng'engoye zo zitambula zigenda mu nnyumba ng'olaba olugoye lutambula bwe luti luyita mu ddirisa lugenda n'ogamba bannange omusajja yajja n'agamba empale yange esituse ku kasumaali nga ngiraba neeyita mu ddirisa nga ngiraba nga tewali agikutteko awo abalokole ne batandika wano waliwo emizimu konsataraba y'abaseete olukobo shankataraba mukama emizimu gyawa ne gibba ng'omuntu ye yabbye gundi empale baddira omuti omunene nga muwanvu n'aguteekako eŋŋano ya capati nebanga ekalaakala bw'ati n'agireeta n'agituuza ku ssimu ng'oli awo ku buliri atuuza ku katini bw'ati mpola eddakiika nga 2 n'emala okukwata anti bw'aba aguleeta ng'eno yonna ŋŋano atuuza bw'ati ku ssimu kati olumala okukwata eddakiika nga 2 n'agifuula bw'ati olwo eba tekyagwa n'alyoka agiyisa mu ddirisa n'ateeka ku mpale kati gwe olaba mpale nga yeegenda kumbe n'emabega eri omuti guliko eŋŋano kati olina banne be wayigiriza sitayiro ezo ez'obubbi gwe walokoka naye oli munno takyabeerawo kuba takyayagala byakkola ebyokukola bimumenya ye yasigala yabbisa ŋŋano olina gwe wayigiriza okkuba obutayimbwa waliwo omusajja omu yaŋŋamba ye yakolanga bw'ati nziba pikipiki naye sikubangako katayimbwa pipiki nkuba yasumagiza nzibba ku beeti bwe mba ngikubyeko bubbi nze nzibisa cupa nti otya akwata ecupa budde kiro n'agamba wa bodaboda nvuga awo ntwale Kasangati muba munatera okutuuka wali n'akuteeka omumwa gw'eccupa wano ku nsingo n'agamba gipaakinge oba nkukuba essasi ku mutwe kati oluwulira omumwa gw'eccupa n'owulira pisito ng'ennyogoga n'omugamba tokuba
tonkuba sasi kanve ku piki ogitwale akutekako omumwa gw'eccupa bwati abantu abasinga abajja ne banyumya mbu omusajja yabadde n'emmundu nga nnene babalimba bamutekako omumwa gwa ccupa ate mmwe mugende mu bikole omusajja ali kuzuula nti omutaddeko omumwa gwa ccupa ng'alinga Eddi Mutwe oba Nuwa Mutwe oli mulaba kati banno be wayigiriza ebyo byonna waddayo n'obanona bukyangojja mu bulokole gweoli mu bulokole webaza Katonda era oyina emirembe webaza Katonda yakujja ku lujegere Mukama akusumuludde akoze ebikulu n'ebyamaanyi wakaleetayo bameka banno abakyaliyo eri abatannazuula gwe kyewazuula lwaki togenda nabo n'obabuulira ku kyewazuula eno n'obabuulira kituufu ajja kukusinisa amannyo kuba by'omugamba tabimanyi waliwo betuleese wano n'omugamba munnange jangu ebweru nagamba wiro oyagala kunzita eye wava emirambo buli lunaku buli ssaawa n'omubeerako nnyo n'omugamba munaye mbadde nkusindikira kasente naye wano waliwo chansi ze seddamu kusindikira sente linnyo jja okole muyawukana ayombye wiro ayagala kundesa baana bange sewo mbu ngende nfiire mu Bawarabu naye olw'okuba ekigambo nsigo obeera oli awo ng'akuba kozi wiro waŋŋamba wamma mbuno nsobola wamma okujja ololoko dawuni kalubye naye wiro ebyo tebafa nnyo kati senga nzija bwenfa omulambo gwange gukomawo gutya n'omubuuza ng'ogwange teguddanga bwe babanga abajja eno be bafa ne mubuuza otutte ebbanga ki nga toziika nti wano tuziika waliwo ne muwala wa neiba yafudde wano bamubye essasi mu mutwe nga babadde mu nkuŋŋaana essasi lyamukutte ne mubuuza kati oba e Uganda bafa lwaki olowooza nti eno tebafa tosobola kufiira Uganda tosobola kufiira eno jangu Mukama akole okwagala kwe kati wamawire enkya genda ku internal affairs nkole ku kya passport so wamawire senga najja dda kati senga ndi wala okitegedde gwozudde ekirungi ekiri eno omuyambako naye yes kituufu bimenya naye jangu kakati bw'obanga wasobola omuyita mu birala lwaki tosobola kumubbirako oba akuvume naye mubeereko omubuulire ekirungi ekiri mu Yesu nga ne luli bwe yasooka okugana munno wamuyigiriza endongo kati olwaliro takyabeerawo nga takubye endongo asituka ne mutulo okimanyi waliwo omuntu ayinza okusituka mutulo naazina nga yamanyi nga yaawulira endongo kulw'okuba kyekimuli mu bwongo kati otwo tugenda omuggwako ng'azina bwati n'agamba naddamu n'ayingira obuliri ne yeebaka n'agamba naye ate endongo nga ate nsusse nnyo mbadde ndoota ndi mu ndongo okitegedde wamuyigiriza kati agiroota n'okugiroota bwe wavaayo wamulekayo golowooza Katonda tamukubanja nga gwe wamutwala eri oba takubanja ku mikwano gyo gw'ozudde ekirungi lwaki oba banno tobabuulira Maureen Skinker yanyumiza engeri gye ya struggling okuyiga ebintu bino ebbanga lye yabisomera amaze obbisoma abituyigiriza nammwe ayagala kolako bwoti bw'omala okuzuula lwaki muno tomubuulirako nti bannanga obulamu buli mu bulokozi kubanga eri wa struggling nga gwe weesolovingira ensonga zo lwaki tomubuulirako nti eno wali yasolovinga ensonga zaffe wabula kye wamutwalamu wakimulekamu kituufu oli mu bulokole weeyagala naye Mukama akubanja munno gwe wayigiriza biri wabimuyigiriza kati yeetunda takyasobola bbeerawo wamumenyeramu eggumba ye yali ayagala ggwe kati gwe bwe wagenda alina okufuna abasajja 5 asobole okuziba okwagala kwe kuyasigaza ku mutima ate tukyasobola bbeera naye kubanga kati wawasa ye akyakujjukira yeebaka ne Michael naye nga yajjukira Ronald ayina Baronadi abalala 7 bayagadde lwalinnya kubanga gwe yali asinga okwagala bamuyita Ronald kati buli lwasanga omulenzi ayitibwa Ronald agenda naye ku lulwo bonna Mukama babalira ggwe okimanyi ekyo ddayo omugambe munnange biri byaggwa jangu eri Yesu omubuulire omukomyewo ekirala tukole ebintu mu kiseera kyabyo buli lwotakola kintu mu kiseera kyakyo omulenzi yali ayina Adamu yali ayina chance mu kiseera ekyokwenenya nga Mukama akyamubuuza bwakubuuza abeera ayagala
nabagamba mama wange bwe yayinganga atukuba olumu nga bw'omubuulira amazima n'alaba nti nno mazima akuleka naye bwe walimbanga yakubanga muzimu era akunnyonnyola wire mbadde sigenda kukuba naye kati ngenda kukuba muzimu n'omugamba mama ate nga nze gw'okuba gwo gujja kuwulira si kuba gwe nkuba muzimu buli lw'okola ekintu mu kiseera ekitali kyakyo byebyo ebiddirira twabera n'abayimbi e Uganda bane nga twegomba abayimbi buli omu yeegomba kamiliyoni buli omu yeegomba ani buli omu ayagala kati olwaleero generation y'abaana baffe tebagenda kwegomba kuyimba mbabuulira kuba kati omuntu asigadde mu bayimbi eyeegombesa Bobi Wine ate ye yakyuka si yali awo nti no muyimbi biki ebyo nnyo kati tumwegomba mu byabufuzi na byambeera za bulijjo tumwegombako mu engeri gy'abeezaamu amaka ge yeegayiridde jjo mukyala we n'amugamba banaye mukadde mbadde nsaba kutawaanyako nze nyimire ne mugamba gwe mama Eben yita wano ogenda onkolere kino yamugambye bambi nzikiriza nkutawaanyeeko ne ngamba oh my god ono omusajja yakula atya tumwegombako ebyo luli twegombanga bakamiliyoni nkugambye waliwo abantu abakola biprogramu edda batutiisatiisanga n'abayimbi nga waliwo n'ababarankinga waliwo abantu abakola zi program waliwo omusajja bamuyita Semakula Soda w'abakyala Miles Lwamiti twamuwuliranga ku programu ya Straka Baby Straka amukubidde simu ku late night show on Friday okulwokuna bannange ne Straka yatujooga tetwebaka kulwokuna tetwebaka Straka Baby nagamba kusawa ngaawo 8 n'ekitundu ngenda kukubirako Miles Lwamiti nembuuza bane Miles Lwamiti yani yagenda okujanga nga mukalulu ayina ana mubuna ana mukamu naye batutiisa ne Miles Lwamiti naye ng'omanyi biki ebyaleeta abo ba Miles Lwamiti bali mu ku rankinga bayimbi wamma Miles Lwamiti abayimbi be Uganda ani asinga obugagga abayimbi be Uganda asinga obugagga ye Jose Chameleone abalirirwamu $America obuwumbi 7 ate amuddirira waawo waliwo oyo Ronald Mayinja mumulabirawo naye mugagga nnyo kubanga alina hoteli ate Ronald ate ono Geoffrey Rutaya bonna ababasinga properties nkiddamu oli abasinga cash ono abasinga properties kakati ate waliwo abasinga obugagga mu bakyala ono yasinga abakyala kakati ate ye Bobi Wine akyatubuzaabuza kubanga alina biiki ebalirirwamu obukadde 7 obwa $. kakati ate ene Magere bakyamubanja kubanga ne Centenary Bank yeyamu ebyo banenga abayimbi ekyo kiprogramu olwenkera nga ffe ku boda wawulidde boda awo omusaabaze tumuleka n'agenda kubanga tukyasolovinga nsonga zabadde ku late night show awo n'olyoka obulya butandika okuyomba abawagira Bobi Wine bebe kulu Chameleone omusaabaze n'omugamba naawe bweguba si mutwalo genda nonno ogoba 15,000 nateete ku lw'okuba emboozi enyumye kaakati ziba ziwera sawa 8 nga mu nsawo temuliimu ssente n'olyoka owulira embaga n'ogamba kale ate oba nzizeeyo nti ewaka n'ojjukira 5 ze wagobye nateete tuli mugabo zaagolo nga abayimbi bebeefudde abayimbi naye abasajja baakola ebintu we batalina bikolera nze n'omala ongamba nti ninga Chameleone nkubulookinga ogezanga n'okinvuma ogezanga n'ongamba nti nolinga Ronald Mayinja gwe nja kubulookinga wano tojja kuddawo kundaba naye lulinga n'omala ongamba nti noninga Ronald Mayinja abunkenke ntandika okweraba ddala nga mufaanana kati wakiri nvuma nti noninga Kabakko niwankubadde seeyambulangako sambalangako kinu okujjako nga ndi wange mu nju nze siyambala kinu wakiri nvuma nti ninga Kabakko naye ne kakutana n'onvuma nti ninga Ronald Mayinja ojja kundaba naye lulinga tubeegomba baakola ebintu we batalina bikolera olaba nebbajjo yagambye Mukama amuyambe tasirwala okutuuka ku kyabayimbi bano abali eggulu yagambye ye tekyadda ggulu ne bwe baliba bagenda kuziika kitaawe tagenda kudda ggulu bajjo abasajja baakola ebintu we batalina bikolera kati bafuuse kivume abaana baffe babadde omwana akula yagala kubeera Chameleone kati omwana omugamba nti alinga Chameleone n'emmere agizira kasita tokola kintu
ninga King Michael gwe nkuwadde offer enkya ngenda kublockinga nkulabi ani wagamba nalinga King Michael enze wakiri nvuma nti ninga Kiwewa ne wankwadde Kiwewa ye yaziridde Kiwewa ine ensonga lwaki yaziridde wakiri nvuma nti no ninga Kiwewa yanonye sente yite yatutte mutwe era ye tebamulongoosa mu bwongo kuba ne yagenda nabo bonna yali abasinga amagezi ye bwe yajja n'abagamba zine sente tebagaba sente za bwerere buli omu ggulawo account mulete wana kakadde ka membership fee tusobole okukuza sako atalina kakadde tagenda kulya ku sente ne yekweka oyo ye Gerald Kiwewa mubala babatamivu naye babala Gerald Kiwewa wakiri nti ninga Gerald Kiwewa nino ngambu ninga Ndugga inze Ndugga yagamba Bobi Wine anyamba ki Bobi Wine anyamba ki mbera nfanga Bobi Wine ali kubibye ongamba Bobi Wine kakati ate yakubya akayimba yagambye ne Bobi yampanga ekikomando nga luli yatugamba teyamuwaako yadde ekikomando kuti yagamba nagenda ngako nonno kyali wange nampa ekikomando naye mwamunkyaya kasitoli kole ekintu mu kiseera ekitali kituufu owedde nkugambye abasajja bonna abo nga tubatya ng'ekyo kiprogramu buli sawa kibeerawo miles lwa miti akinyumu ono kapalaga baby kapalaga ku radio Simba nga akurankingira abantu nga ye Eva tulaga Bobi Wine yasinga nayo olw'okukipinga competition yawo awo oluvaawo Bobi Wine era bateekawo Bebekulu kakati ennyumba ya Bebekulu yekyaganya okuggwa waggulu agenda esaidi emu agenda giseresa ssubi esaidi ey'okubiri agenda teekako ebisanja kakati amabaati amamyufu gatandikidde n'emiryango kati agenda agimaliriza mpola naye eri emabega kasiisira ne balyoka babarankinga awo nga buli woyita gundi z'abayimbi nga okukyaza jeno ku mukolo jeno w'amagye okyazaako kamiliyoni yabadde ne ku mbaga ya gundi ekyo nga gwe okoze embaga esinga obunene naye abasajja bagenze bagwa waayi bakola be batalina kukola mu biseera be batalina bikoleramu ateera zenkenku kati yenkenku gundi yagambye bwati Catherine kusaasira Museveni mukwano nga nakwagala bakuwabya Museveni nga nakwagala lwaki nange tombeererawo Museveni mwana gwe Museveni mugamba Museveni si mwana Museveni muzeeyi leka kumuyita mwana sebo okumanya nga ne Catherine kusaasiranga yansobedde sebo bwedde akwata wano yagenze n'alyoka apika ebbeere Museveni mukwano nga nakwagala mwana gwe Museveni notambeererawo kuyala njagala genda muyala mwana gwe Museveni genda yokalabe kuba ate gwe Museveni mwana gwe toyina kyange kyotamanyi mwana gwe akaaba Catherine kusaasira kankubire mwana gwe Museveni nze natandika okuyimba 2-3 naye abantu banjagala abantu bankyaye ku lulwo mwana gwe naye bannanga abakazi mwana gwe Museveni notasobola kujjukira mwana gwe ebannanga mukama gwe eriro liri mu kyemba Catherine kusaasira sente ziyakuwa zirudda wazi watulaga ennyingi mwana gwe Catherine kusaasira mwana gwe mbuno bamubeererewo muyala Catherine kusaasira nomala oyitamu n'okiikirira n'ogenda muyala n'okiikirira wallahi nginda kuseyalinga affidavit sikyali munna Uganda ya mwenji balekedde ebirala byonna mbigumiikiriza Museveni Catherine nomala okikira Uganda muyala nso yalinga affidavit siri munna Uganda wabula baana mmwe muli bazibu Catherine yagambye Museveni bankuba n'obucupa nga ndi n'owa poliisi ne mundu mwana gwe kati ondese wano mwana gwe Catherine nywera emotoka yange yonna bagikube y'ebizigo mwana gwe kabagikube abantu baba banja mwakola ebintu ebyekisiru ekyo si kye mwali mulina okukola abantu bababeereddewo mwe ne mubeererawo Museveni ne muwaayo abantu baanammwe abantu ne bakaaba kati otuwoleza mwana gwe Museveni mwana wo ye gwe oyo omukazi gw'omanyiira gw'oyita bbaawe mbu mwana gwe genda obuuze Nantaba
genda obuuze Nantaba Nantaba just kumukubira simu Nantaba yali atuula mu cabinet yakubira chairman wa cabinet namugamba naye muzeeyi wamma abaana bano abantu ne batuuza ne batalya baana mmwe ne bannange muzeeyi genda obuuze Nantaba kiki ekyamutuusa kiki ekyamutuukako eriro liri mu kyemba gwe oba Museveni omuyita mwana gwe kale okitegedde kansuubire nti waliwo omuntu gwe njogedde naye Bayibuli egambye bweti mu lunyiro lwa 21 lwe tukomyeko okumanya Katonda waffe alina ekisa bw'amala okukola ebyo byonna nga akoze okusalawo amaze buli omu okumuwa ekibonerezo kye ng'agenda kutambula kuddayo obusungu bumukutte buli omu amaze omukolimira gwe mukazi gwe mu bulumi mw'olizaalira gwe omusajja omalanga kutuuya n'okulya gwe omusoto ogenda kutambuza lubuto gwe ogenda kuba mulabe wa munno byonna ng'amaze obbikola ennimiro emera amaggwa olina kuyita mu maggwa ogenda okufuna ekyokulya omuddo gwe byonna ng'amaze obbikola mu lunyiriro lwa 21 kyekinkakasa nti senga beenenya tannayogera tannawa bagiyita ni judgment mu nsonga eyo nga tannaba kuwa judgment senga beenenya waliwo ekyali kirina okukyuka Katonda yali ajja kukyusaayo ekintu tetwalituuse eyo yonna naye mu lunyiriro lwa 21 Bayibuli egamba bweti n'abakolera engoye n'abambaza kubanga kati bakitegedde Duli yajjanga n'anyumya nabo nga bali bwerere naye nga tebamanyi nga bo balaba bakuba esuuti nga ye yekka yatuna n'agamba wabula bannaye aha wabula natonda bo nga tebamanyi gwebera n'omwana wo omuto oyo ebbanga lyolaba lyomala naye nga ali bwerere nga tamanyi lyebbanga Adamu lyeyamala mu lusuku nga tamanyi omwana lwakizuula nti omulaba embeera zikyuka aba takyali oli ono abeerawo n'atula bw'ati neyekola bw'ati kuba ye tamanyi olunaku lwakizuula lwagamba naye maama ono n'ebyokunnaaza taddamu kunnaaza olwo akitegedde Adamu akitegedde ali bwereere naye ekintu ekinsanyusa mu byonna Katonda yabakolera olugoye bonna n'abambaza n'atambula n'agenda ddiirwe yiise ye yekka yabadde abalaba kati nabo bakitegedde nti nno bali bwereere yejjanga n'abakyalira n'abatunda bw'ati nga bo bamanyi bambadde omwana gw'obadde onaaza atuuka ekiseera waliwo omwana akulinda ninda mami annaaze kati lwakizuula amanya mami annaaza ku 11 yanaaba ku 9 owaaye leero toze kunaaba maama namaze okunaaba omwana yakitegedde kati takyayagala munaaza omuyito wange oli wankyanoonya lugoye ne weebuuza watandise ddi okunoonya olugoye okweyambaza nga bulijjo olwo omwana akuza ategedde waliwo omwana agenda nga muteresa enva n'akwatamu ekifi najja ng'alya n'akuwaako oyo aba tabbye oyo takimanyi hajja alya n'agamba mami anti ab'ennaku zino bayogera luzungu mami me give ng'omanya olwo omwana w'omuwarabu me give mami ti yes me give where you getting from nguye kitegedde ajje mu sefuliya kakati ate oli yakitegedde bwazikwatamu ng'agenda emabega wa kabada omusanga avulubanya waayo okola ki emabega wa kabada oyo ekibi akitegedde ekibi kya Adamu gw'ekitogo ekikula nkugambye omuntu bw'azaalibwa asooka mu lusuku Edeni
omwana wabeera waawo n'azannya ng'ali bwerere nadde eno gwe gw'omugamba banayambala empale ogimwambaza n'ajambulamu n'ogimwambaza n'ajambulamu kati lwakitegeera ye yagenoonyeza tafuluma nnyumba nga tayambadde. Naye Bayibuli olunyiri olwabirimu olumu lugambye n'abakolera engoye n'abatungira engoye n'abambaza. Ekyo kyali kitegeeza kisa. Obusungu bwamukwata lwakuba baddamu kwewolereza mu kifo ky'okwenenya. Senga bamwenenyeza ekisa kiyafuna okubakolera engoye kuba si be bamusaba engoye. Ye olw'ekisa kye ekingi yagamba kati bino mbireke ntya nga biri bwereere wano. Ekisooka bikitegedde. Kati mbireke nga tebiyambadde. Bampaabirako olumu ku ssomero maama najja ne bamubuulira ebintu byenkoze ku ssomero biki sisoma nsamba mupiira simanyi banoonya mu kirasi siriimu simanyi tugenda tulaba firimu n'alyoka ayomba nankwasa oli maadamu oli eyaŋŋamba come again baali bamuyita Madam Grace nga tusomesa geography yaŋŋamba come again ne I came again ye ne musemberera bwe nti oyo gwe nabanyumizaako. Mama n'anyiiga nnyo n'amugamba ky'osobola okukola omwana wo ky'oba okola omwana oyo mukuwadde ky'osobola omukola owuwo ky'oba okola n'oyo oyo omwana mukuwadde. Era nga madamu olutuuka mu kirasi bw'ati nze ntuula eri emabega nga ŋŋamba wire jangu wano ntuula ku ntebe esooka oyo yeyandeetera obuzibu yeyandeetera okuyiga sipeeringi entonotono ze mmanyi adictatinga atunulira mu kitabo kyange bw'ati n'ambuuza wire ekyo kigambo ki? Kigambo kyekyo. The line simanyi drawn simanyi on the map to show the same amount of what and the temperature is called simanyi isobars simanyi isosams simanyi isohills. Ebyo ekigambo sikiwulirangako nina okukiwandiika nenkiwandiika mu Luganda nsobola okitegeera. Naŋŋamba kati njagala ombuulire ekyo kigambo kikyo wandiise. Naluka nkonko n'engolotto sina wakuwaaba. Sina wakuwaaba. Kuba yamugamba ky'osobola okukola owuwo ky'oba okola owange. Naye eyo mpitiddeyo kugira bagamba maama bwe namunyiiza nnyo bamubulidde emisango mingi. Atambula yeekandaga agenda. Naye bw'atuuka ebweru wa geeti n'ajjukira. Omwana simulekedde ssente. Oba anyiize nnyo naye ekisa ky'omuzadde kyamukwata n'akomawo. Gwe kino yisaawo wano ekitwe. Oyina ssente oyina sukaali. Konze era sukaali yaggwawo ate mifo kya kugira nkubuulire ate ggwe era ogenze bugenzi. Naŋŋamba kwata ssente zino okole bw'oti zino ze ziri kuleeta ng'owummudde. Sigenda kukomawo wano. Owulidde? Olw'ekisa ekingi era yazimpa. Katonda yali addayo n'ajjukira. Mbireke ntya bino ebyananga tebyambadde. Gwe Adamu yitawo wano tulabe. Ye gwe mwana gwe Eva ebbere lyenkana litya n'amupimako. Akabina n'amupimako n'amukolera olugoye. Ne Adamu n'amukolera olugoye n'agamba kati mugende muzunge n'ensi nze ŋŋenze. Okitegedde ekyo ekisa kye yafuna okujjukira nti abalese tabawadde lugoye n'akomawo n'abawa olugoye. Senga baakimugambira wali era maama bwe yakomawo nga nvuma. Mwana gwe ku nnaku gye ndimu ogimanyi nsiiba mu nnimiro. Wajja wano kusamba mupiira mwana gwe wire n'ogwo ogutwe. Ne mugamba naye maama naawe togenda wala bino mbitegedde ndika kiwedde. Wire tojja kuddamu. Maama sijja kuddamu ate ne taata tomugamba kuba ze za taata azitereka. Ze za taata azitereka ye waka. Olubo otuuka n'agamba ssebo nakutuma kusamba mupiira oba kulaba firimu. Wano balaba firimu kale sooka ogire. Ne mugamba maama taata tomugamba. Kooliddamu nja mugamba. Kebaddamu ne baŋŋamba nja mugamba kati. Kuba nkusiriikiridde ebbanga ddene mwana gwe. Okitegedde? Okwenenya kye kisinga obukulu. Si kwewolereza. Ebyo byonnyonnyola Katonda. Katonda naawe okimanyi. Eri gye nali nandivuddeyo ntya omusajja w'emmotoka yaŋŋamba okukutwala ajjukira ssaawa zaali 7 za kiro. Nze nsigaddeyo nzekka emmotoka esigaddeyo eri omu emu bweti mukama ogiraba emu bweti. Omusajja n'aŋŋamba okukutwalako nsooka kukutwalako. Kati gwe mukama bw'oba gwe waalikoze eki? Ebyo mukama babimugamba. Bamugamba mukama nsonyiwa.
Mukama nsonyiwa nakikoze naye nsonyiwa. Katonda akimanyi nnyo nti osobola okwonoona naye kyakwagalamu gwe mutima guli ogumenyese. Bino bye babalimbalimba simanyi muweeyo simanyi musasule ssente. Waliwo omuntu omu ansindikidde akatambi k'omusumba. Omusumba yali mu kyaki ng'abuulira. Leero sigenda mwogera mannya bannange mundeke abaakalabyeko mujja kuyogera. Yagamba bw'ati, mmwe omusumba wetumufaako mulundi gumu, mufengako buli lunaku. Mukama bw'aba akuwadde nga kasente, musumba wemulabirire, mukyala wa musumba wemulabirire, musumba wammwe aleme kwenda. Kubanga ebbanga lyemuna bwe mulaba mukyala wa musumba wammwe ng'asiiwuse, mumutwale mumukole enviiri, mumutwale mumugulire engoye, mumutwale mumulongoose. Musumba wammwe buli lwa mubeere nga mumugemye obwenzi, buli lwamutunulako mube nga mumugemye obwenzi. Otherwise musumba wammwe ajja kwenda ekkanisa yammwe yejja okuswala. Mukyala musumba mumufeeko nnyo, ne musumba tomufaako lumumbu ndaba luli namuweereza. Muweereze buli lunaku. Omukyala akampereza nagane bannange basumba nga temuli bangu. Ne mubuuza nze nabikugambye. Kakati balabirire muka musumba, ye musumba alabirirani. Mwe basajja mmwe nammwe mwe basumba mmwe. Mbulabirira muko musumba paka. Gwa kaagala inbox minka kuweereze. Nze omusajja wa Katonda sijja mwogerako. Omusajja yayogedde ebigambo n'engamba bannange. Ate oli akampereza ngambye wabula abasumba temuli bangu. Kati ebyo babagamba mbu muweeyo nnyo mu maaso ga Katonda. Katonda ayagala mutima. Era ne Adamu yali amwagalamu mutima. Kumugamba sore. Kumugamba sore. Bino bya ssente bijja luvannyuma bubonero bulala bwakungulu obulaga ekiri munda. Ne Katonda ayagala omutima ogumenyese. Katonda ayagala omwenenyeza si kumwewolereza. Okitegedde? Bino ebintu birimu enjawulo. Omanyi mugenda ebimu eri abantu abangamba kati ddayo mu theology, ddayo osoma ofune degree, ofune biki. Nze nabagambye sijja kgenda. Abo bagenda ne bagenda basoma ne babawa koola nga tebalina calling. Byanjawulo. Era beteekamu wano koola okumanya nti no bayite. Nedda si koola. Waliwo calling nga Katonda yakuyita. Katonda bw'aba yampita nja kubuulira enjiri. Bw'aliba si ye yampita kyenkozeeko nkikoze, bwe biriba bigaanye bigaane. Bo beeteekako akabonero akungulu w'omulaba oyo levulanda balina koola. Waliwo abeera ne koola nga talina calling nga tebamuyita. Be baba bakola ebyo ne babasiiga amafuta ku mabeere. Ne babasiiga amafuta, ogenda okudda nga wenna otulukuka amafuta, oddayo waka wenna otunka amafuta, n'omaliriza ng'era tebikuyambye. So Mukama bawa omukisa n'ebigambo ebyo, mugende muno ne bannammwe be mwalekayo nga kati babonaabona ku lwammwe. Gwe musajja gwe genda ono n'omuwala gwe waleka mu bintu ebyo nga wabimulekayo ku lulu. Gwe mukazi gwe genda ono n'omulenzi gwe waleka gye wamuleka. Gwe muwala gwe no na muwala munno gwe wayigiriza emmindi. Gwe buli omu kati zaakatambye emabega. Oyo Mukama ali mukubuuza. Bw'oba wamutwala mu ndongo kite wamukomyawo mu Katonda. Ate ebbanga liwamala ng'omwesibako omutwala mu ndongo ng'agaanye lyoba omwesibako paka lw'olimuleeta, kubanga ne ku luli wawangula muwangule omutwala mu ebyo. Ne ku luno mwesibeeko paka lw'olimuwangula n'omuzza eno. Katonda akuwa ettiiki. Ojja kusanyuka, ojja kujja eno okuba ettendo, osanyuka owulira okubeerawo kwa Mukama. Mukama akyalina kyakubanja, akubanja munno gwe walekayo eri. Ffe waka maama ne taata baalina omuze, abeera asigadde waka gwe abeera alina obuvunaanyizibwa waka gwe omukulu. Era bakubuuza banno, mugenze ku luzzi banno baleseyo, okuggyako ng'obaleseyo bazannya. Naye olina okumakinga sure nti banno bazza. Buli wemu era eryo ddyo lyaliteeka. Nga ffenna tulimanyi, mulina okuba nga mwemanyi bwe mwegoberegana. Ate nabo balina okukuwulira bagenze ku lubimbi gw'obakulira. Okitegedde? Ng'era bakubuuza banno olina obbawera accountability, sigamba nze nagenze kutya bankunze ntyabye ezange n'envaayo. Munno omuleseeyo. Oleseeyo waaki? Lwaki tomaze n'obasibira enku n'obatikka ne bajja?
kati omanyibwe ng'akukuba n'olusekesero nga tonnaba naddujja ku mutwe omukulu gw'osemba emabega banno bonna balina kukulembera n'omanya n'obeera omukulu omulungi ojja kukola byonna katonda ng'asigadde akulaba byonna obikoze naye banno bewalekayo eri agenda bakubuuza agenda bakubanja kati buli omu kuba zaakatambi emabega ogenda onoonye banno anti gwe weefuula eva gw'oleeta ebibala bo be balya gwaleeta gwasomba ddayo obaleete bw'ogaana ogenda n'okubanonayo ojja kutuuka wali nga babakubuuza banno baliwa wakola kinene obbasomba obbajjanga mu kiraaso obatwale mu ndongo wakolanga kinene obbatwala gye wabatwalanga gyonna kati omanyiyo eyo effort gye wateekamu gyoba wabaguliranga n'obbagulira bwemuba temulina tugende nze ngenda basasulira nzinja bagulira eyo effort yennyini gy'oba oteekamu okubanona ekyo ekintu kikuveeko anti mwe mwagala buli lwenzija wabula osabudde Museveni leero mbadde kummwe baanammwe naye bannaye Catherine kusaasira senga obadde omanya ekintu ky'ozannyirako mbu ne bankuba obucupa n'omupoliisi mwana ggwe sebo ye Museveni ali wano kale atannakalaba gendayo ku gundi genda ku Facebook gyekali ojja kalaba era bw'otambeererawo mu yala mwana gwe oba adde agamba yala oba yala parliament naye agambye bwe nesimbawo okuwa East Africa Parliament si byagambye naye nga ne yala zino nga nazo azoogera ku lwakuba yonna ebeera yala gwe nenkubeererawo mwana gwe eriryo liri mu kyemba nkubuulidde sebayogedde n'Oluswayiri otatafuta mimi katusabe Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nkwebaziza olw'olunaku lw'olwaleero Mukama ekyamazima Mukama tukusobezza ebbanga ddene ekyamazima Mukama twewolereza ebbanga ddene bulijjo era tubina ebyewolerezo Mukama kyali bwekiti Mukama kubanga kino Mukama kubanga Mukama tusaasire wamma ekituufu Mukama tuli boonoonyi Mukama ekituufu ekibala twakirya ekituufu Mukama twakunyiiza tetulina na nsonga gye tuwa mu maaso go si mukazi gwe wampa si musajja gwe wamuwa si baana si njala si bwavu waliwo eyayimirira mu bwavu Lazaro yafa nga mwavu ate kiki kye tugenda oyitamu kye batayitangamu abalala ekimpangula kati waliwo yakiwangula mu Bayibuli ne mu nsi eno mutuli waliwo yakiwangula kati tewali Mukama tewali kye twewolereza wamma tusaasire tuli boonoonyi abavundu abawunya Mukama tetuyina we twekweka tetuyina kye tugamba nti nno kino wamma Mukama tusaasire otusonyiwe obutali butuukirivu Mukama amaggwa gasusse mu lusuku amatovu mangi ekibala kyasakaatirako amaggwa ensi Bayibuli egamba n'emera amaggwa ng'okufuna ekibala oyina okusala amagezi okuyita mu maggwa mulimu n'okutuuya n'okufuna ekyokulya naye Yesu weebazibwe kubanga wadda n'orivansinga ebintu n'oyiwa omusaayi gwo okutukendeereza ku buzibu obuli mu lusuku Eden Yesu tusaasire olw'omusaayi gwe ogwayiika gwe tutavaluwinga nga waguyiwa kutununula kutusaasira kutulokola Mukama tusaasire otusonyiwe olusuku Mukama omusaayi gwe gulukoole otherwise amaggwa gasusse Mukama ensi amaggwa mangi ensi okugibeeramu kuba kufuba nnyo lwakubanga tukyali mu kibi ng'ovudde ku kya Adamu naffe tukola ebyaffe ne twewolereza tweyongera kwegaana nga jjajjaffe Adamu bwe yeegaana
bwe yeewolereza Mukama ffe abakitegedde leero tusaasire Mukama tusonyiwe era n'olwaliro tugenda kuddayo kunoonya bannaffe be twabiteekamu be twabirekamu be twabiyigiriza twabibayigiriza bo baalemerayo Mukama katuddeyo nabo tubanoonye tubagambe beenenye obasonyiwe mu linnya lya Yesu. Mukama sonyiwa abasajja n'abakazi bonna abali ku eno vidiyo n'abagenda ogiwulira. Sonyiwa bannayuganda bonna bwe bali Mukama. Tusaase ffenna Mukama mu nsi ekibi kisusse. Luli omuntu yafunanga first born nga wa myaka 5, 6, 7 kati 11 ng'azaala munne. Amutya n'okumutya naye nga ye maama we 12 azadde omwana kubanga ekibi kikuze. Ekibi kikuze. Mukama tusaasire otusonyiwe. Mukama tusaasire. Mukama wamma tusonyiwe tetulina byakwewolereza. Ensonga enkulu twonoonye mu maaso go. Twonoonye mu maaso go. Tuli boonoonyi tetusaanira naye olw'omusaayi gwo Mukama wotusonyiwe. Olaba wakwatibwa Adamu ekisa ataakwenenyeza n'ogamba tosobola muleka ng'ali bwerere ng'empewo emufuuwa. Bayibuli egamba n'omukolera olugoye ne bayambala. Mukama naffe tusaasire nate. Mukama tusaasire tuswadde nnyo. Mukama waliwo wano omuntu nga yaswala mu famire ye. Waliwo omuntu nga yaswala mu kitundu w'abeera. Waliwo omuntu nga yaswala mu maaso g'abazadde be. Waliwo ekyamuswaza mu maaso g'abaana be. Waliwo ekyamuswaza waali. Naye Mukama mukolereyo ekintu wamma mutungire olugoye omuggyeko ekiswalo. Mukama omuntu omuggyako ekiswalo. Adamu omuggyako ekiswalo. Mukama wano waliwo omuntu atambula ng'atokooterera. Mu butuufu yaswala n'amalayo. Naye Mukama mutungire olugoye. Bamukasukira ebintu ebweru. Oli yamulangira entebe ze mwe yali asula. Yamulangira ekintu ekinene n'olwaliro kikyamuluma. Mukama musaasire omutungire olugoye olw'ekiswalo ekyo okimuggyeko. Mukama tugyeko ekiswalo. Mukama tugyeko ekiswalo mu linnya lya Yesu. Ate tukole n'ebintu mu biseera ebituufu. Senga Adamu yatambula ne Eve. Eve teyandiridde kibala ekyo. Senga bwe yakimuleetera yagaana. Era senga tebiringa bwe biri. Wamma Mukama tusaasire otusonyiwe otutukuze n'omusaayi gwo ogwayiika mu linnya lya Yesu. Mukama n'abalwadde mbasabidde. Sabidde abalwadde Mukama. Sabidde abayita mu mbeera eza buli kika. Waliwo omuntu ali wano ng'ekintu ekimuluma talina gw'ayinza kukibuulira. Ekintu ekimutawaanya talina gw'ayinza kukigamba. Ayi Mukama naye bambi musaasire okimutikuleko. Tekisaana ssente. Ssente azirina naye ekizibu kyo kiri ku mutima kinene. Ayina akawumbi ku akawunti naye tekasobola muyamba. Ayina akawumbi, ayina ssente naye ekimuluma ssente si ze zirina okukijjawo. Gwe Katonda wennyini gwakikwata n'okimuggyako. Waliwo wano ayina kye yakola nga kimulumiriza kimubuza emirembe kimuli ku mutima. Musonyiwe era okimwerabize. Mukama waliwo omuntu ali wano ng'alina olutalo munda mu ye yeedibeitingako n'emmere n'emulema okulya. Yingira mu nsonga ze Mukama omusaasire omusonyiwe mu linnya lya Yesu. Mukama ab'amabanja tuli mu lockdown twalabye abazirika. Ab'amabbala bagudde eri. Bagudde eri gyabadde ayogera n'agamba nsobola n'okuzirika. N'azirika. Mukama abantu balina zirooni. Abantu balina amabanja. Babatwalira ebyabwe. Mukama basasulira amabanja. Balandiroodi babagoba mu mayumba. Mukama waliwo wano abantu ennyumba ziremedde we zaakoma. Ennyumba yakoma ku whole plate kati atekkirira ku madirisa emenyeke eggwawo. Omuntu ennyumba emulemeddewo. Ssente zeesibye buli lwazikwatako zigenda walala ennyumba ekyo ekyakwata ennyumba eyo kigite mu linnya lya Yesu.
mukama ekikyakwata waliwo omuntu yagula ettaka alisasulako naye deadline egwako sente zimubuze ze yasasula zigenda okufiirayo. Mukama omuntu oyo musisinkana asasula ettaka eryo alimaleyo, mukolere ekyamagero. Waliwo omuntu ali wano nga looni zamufuukira looni, mukama musasulire atalemena kuddamu kwewola. Waliwo olinga munnayenze bwe mba njagala okumpola nze abampola mbalina nga naye akyenyumirizaamu. Toddamu kwewola, basasule, toddamu kwewola, mukama akuweezizo. Mukama abantu balina ebizibu bingi tetusobola bimalayo. Waliwo omulwadde alina ekintu kye yalwala kati kyafuuka bulwadde bwe, n'obulumi takyabuwulira kati yabuvaako asigala akola n'okugulu kumuluma, omugongo gumuluma, omugongo gwamufuukira omugongo, naye alina okukola, alina okukutama, alina okwetikka, alina okusiimula ennyumba, alina okwoza, alina okusitula buli kimu kye bamuwa mu maaso awo, naye omugongo gumuluma. Bwe yeebaka gumuluma, bw'ayimirira gumuluma, bw'akutama gumuluma, bw'agunyiga gumuluma, bw'agwebakira gumuluma. Mukama musisinkane mu linnya lya Yesu. Waliwo alina amagumba ng'amagumba gamuluma, omubiri gwonna amagumba gamuluma. Waliwo omulala ng'omutwe gumuluma okufa obufu. Bonna Mukama basisinkane, balina ebizibu bya njawulo. Mbasabidde mu linnya lya Yesu. Mukama beera ekiddukiro kyaffe nga Bayibuli bw'egamba, beera ekigo kyaffe Mukama mwe twekweka. Mukama bawonye, basaasire, basisinkane mu linnya lya Yesu Omwana Katonda Ayinza Byonna. Otukendereze n'amaggwa mu lusuku ekyamazima Mukama, amaggwa mangi, ebibala mu ebiri naye amaggwa okutuuka ku bibala Mukama, amaggwa mangi Mukama, amaggwa mangi mu Edeni, amaggwa mangi Mukama. Tusaasire omulundi guno Mukama, amaggwa mangi, entuuyo nnyingi Mukama, tutuuyanye nnyo ne tutafuna na kufuna. Ate nga Bayibuli egamba nti bwe tutuuyana nga tulye, naye tutuuyana naye n'okulya ne tutalya, ne tutafuna nga tutuuyanye, ne batulya zaamanya. Waliwo wano gwe baalya zaamanya, sente ze baazirya nga yatuuyana. Mukama, amaggwa mangi mu Edeni, Mukama, amaggwa mangi. Buli omu alina amaggwa g'ayitamu gamufumita Mukama. Mukama, amaggwa mangi Taata, gakendeeze mukwano. Abaana b'abantu embeera eremeredde. Edeni ezitoye Mukama, Edeni ezitoye Mukama, Edeni ezitoye. Waliwo alina abaana bamulemeredde mazima. Mukama, olaba e Uganda omuntu atunda omwana w'embu bamuwemu miliyoni mmeka? Mukama, omwana we basale Mukama. Mukama, ensi n'okujjula kwayo bibyo, naye tusisinkane otuyiseewo. In the mighty name of Jesus. Amen. Katonda omulungi ow'ekisa abampera omukisa. Aleero gamba nti ali Mukama, olunaku lwa leero mpulidde ekigambo kyo, nenzikiriza n'omutima gwange, nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Mukama, ndokose. Mpa omwoyo wo omutukuvu annuŋŋamye, ntambulire mu butukuvu n'obutuukirivu mu linnya lya Yesu. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa, oluwandike mu kitabo ky'obulamu, ntambule nga nsaanidde mu linnya lya Yesu. Amiina. Mukama bawe omukisa, mwagale nnyo Mukama. Genda onoonye banno bewalekayo. Yes, genda onoonye banno bewalekayo, making sure nti tobalekaayo. Teekamu kyonna kyekitegeeza okubaleeta, Mukama akyabakubalira. Bw'olibaleeta agenda kikuweera omukisa ng'obajjeeyo. Now, enamba yange eri +974 33 93 9639. YouTube channel Asimo Wile Bible and Politics. Mwebale kulaba video zange yonna ku Facebook ne ku YouTube. Ku YouTube tunatera okuweza ba subscribers 1k tulimu 800 and something. Thank you so much for subscribing. Sinaba kufuna nnyo interest ya sente mu YouTube, naye following abantu bafune message kyekikulu. So tolaba bulabi nota subscribing. Ekya sente eribeera value addition kiba ki just by the way
naye njagala nnyo message okutambula abantu bagifune ne ku Facebook sina nnyo byagamba nti sente no ekikulu message ebuulirwe amawanga gonna. Bayibuli gamba munabuuliranga enjiri eri amawanga gonna. Ekyo kyawandiikibwa nze nakitudde mudda ensi yonna kati wano kweri. So ekikulu kyakubuulira njiri abantu bagifune bagiwulire then neggwanga lyaffe. Leero mbadde nnyo ebit biblical, tomorrow tujja kuddayo mu Bible and politics kuba neggulo twabadde nnyo mu politics. Katonda omulungi w'ekisa abankuumire, mbaagala nnyo, mweraba.